Ewa Bobi Wine ebivaayo si birungi era nga n'abanuupu batabuse ogenda kubanga wamma obifuna maaso awo. Rape mukyala Bindeeba naye muyina Bruno Kesh Bakalungi Mudra nabo weebali maaso awo. Calvin Kayanja naye avuddeyo wamma n'abeerako ebigambo byayogera. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvie News Extra. Nenyongera okusabira ku munna brother abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru, business nga tezitambula bulungi, oli Uganda oba oli bweru, mukubireko agenda kubanga ate wamma akusomera edduwa atuddemu ofune obulamu obweyagaza. Nyongera obbajukiza wano ku Suvie News tukola airport pick up, so toddeeyo n'omenyeka ng'oli ku kisaawe nga tolina bantu bagenda kukutwala. Nyongera okugamba nti ffe weetuli tukutuusa wonna w'obeera oyagala. Munnange azuwe nabakireke mukyala Bebe Cool avuddeyo n'atereeza abantu nti no bayina engeri gye boogeramu ekigambo South Africa, bakyogera mu Luganda oba oluyitiridde. Kati nno munnange avuddeyo ye nga ye n'abatereeza oba n'abakolekitinga nga woolaba ate wakiwandiisa. Omunnange bwe tweyongerayo ne Judy Ssembu, bwe tweyongerayo ku nsonga z'omupiira era nga abaana ab'obuwala batandise dde okwetega omwana ow'obulenzi eyatusooserezaamu ddala goolo nga twakayingira bwe tuti mu kisaawe. Bagamba munnaye katono ye ndaba gye bamulabyemu asaana kuzaalira balongo. Nange abaana ab'obuwala bo kale tebeewummuzaako era nga ye maama Jennifer Museveni yabaddeyo wali wonna wamma nga awaga bitya wakuba mu ngalo wasanyuka kale ng'alaba wamma abaana be bakoledde ddala ekintu wamma kyabadde asuubira nga bamu baagambye ndowooza munnaye kwe twavudde tukube ne ggoolo ezo 3 nti kubanga wabadde waliyo omukyala bo kye bayise omukyala ow'empisa ate era omukkakkamu. Si bigambo byange wabula nange embijja ate n'enzija n'embibatuusaako wano ku Suvie News Extra. Naye munange abaana bo gamba balina oba ddalu oba kiki, abaana balina ebigambo bibateeka ku mijoozi bannange. Wegamba nga obisoma bw'oti n'owulira ng'owunzeemuko n'ozirikamuko n'ofaamu n'ate nga jjukira omuntu talina kulaki, tetulina kufa ng'akaseera k'okufiira ddala tekannaba kutuuka. Oba ebigambo oba bijja luddawa sijja kulimba, oli ateekako omugambo ogwagejjuuka ate nga munnaye teguba musango. Omuntu alina ennyumirwa gy'anyumirwamu, yayinza okuba nga wateekako ekyo ekigambo oluusi nga yennyumirwa gy'anyumirwamu naye nga bo baaba si baana ba buwala si baana ba bulenzi, kwegamba ddyo effujjo mukwano balikolera ddala wali wonna awatali kusaaga. Ate munnaye nakulaga nti kyebakoze bo banyumirwa n'omulabira ddala nga neekuba kubuuka abuukisa maanyi nga newe kaba kaluulu akakubira ddala wali wonna ate era ogutali musango. Naye ng'ebyo tubitadde ku bbali, nkuvuze butereevu paka wa Nicole era nga abantu be basooka okuwa omulimu okuli Chicken ne Shaira Price jjukira nawo gulinga gwa lugambo gwa baserebu biki ebyo gwa bamawulire w'ebityo kale ebigwa mu kkowe erya Nicole buno obudde lyali bavuddeyo dda ne batandika n'okwemulugunya bagamba nti Baba TV biki munnange mwagala tukozese omwana mwagala atulyeko omulimu ngenda kubanga nkutuusaako wano Chicken ate nsobole okwongerayo omukwano naagaale nenga omwana muveeko omukisa mpewo. Nicole n'avudde wala bamukubidde abasajja bamukoze eki bamuvumye malaaya bamukoze biki buli kimu kyonna, so Mukama waba muyisizaawo kiboke. Ku kino ngenda kwogera mazima, ensi yakyuka okusinziira we mugimanyi abamu. Ensi yakyuka okuva TikTok lwe yajja, okuva Facebook lwe yajja, okuva Instagram lwe yajja, okuva YouTube lwe yajja, okuva Twitter lwe yajja. Ensi yakyuka, mbabuulira mazima. Ennaku zino TV tezikyatwala abantu mboyina diguli mmeka. Era abaana basoma journalism kati mbasaasidde nnyo ate nga temulina kyakikolera. Abaana basoma mass communication, abaana basoma journalism mbasaasidde kubanga mugenda bisoma temulina gye mugenda kukola. Kino kyo mbabuulira mazima. Ensi yakyuka etya. TV tezikyatwala abantu mbu wasoma olina diguli mmeka. No. Wabula zitwala abantu bagatta ku TV. The question is, fenga TV tukuwa omulimu naye otugattako ki? Kyekino mwe kyemuli mu kwogerako nti Nicole lwaki aba akola ku TV kati bo kye baagala yeyo clout gye beetaaga.
TV yabwe okubanga eyogerwako nti efunye omukozi omupya naye singa babadde bafunye muntu eyo nga teri naamumanyi ne bamuteeka mu programu eyo Nikolo gy'aliko teri yandimwogeddeko. So that is the question. Ffe tukuwa programu ku TV yaffe tugenda kusasula buli otuwongerako ki. Ekyaleeta ekyo yali TikTok, Facebook, YouTube na platforms endala. Ate temulina kyakikolera. Kino kyo mbabuulira mazima ebyaddala. Era oba oli eyo ng'osoma journalism, nga you're not embracing the use of social media, toyina wogenda funa mulimu. Okujjako nga nannyini TV taatawo. Kino kyo nkubuulira mazima. Ensi yakyuka, kyobalaba n'abantu abasinga tebakyagenda kuggulawo mirimu bakolera waka waabwe. Awo nno wetutuuse ku nsonga za Pretty Nikolo ez'okukola ku Baba TV. Ne munange nno ebintu kati ebyatuuse tewakyali byakusoma gwe kasaba kulaba yes ng'olina numbers ate olina ebigambo kugamba ng'osobola okuvaamu ekintu abantu kye baagala. Omulimu gobeera wafunye eddo oba ku TV oba awantu wonna kati okugeza sokolayo bana bafuna wa president advisor tebaasoma abasinga ababulina nate nga n'abantu abaasoma gye bali. Kale munange ekya Pretty Nikolo ekitegeeza si kipya nnyo ekyokufuna omulimu kubanga si yasoose okufuna omulimu ku TV nga teyasoma naye nga bwenkuzaako eno oyo omwami gw'olaba Muyanja Douglas Mufere munange yagenda n'afera omukyala nkuba kyera awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia nakati akyaliyo tannavaayo yamufera obukadde 25 kyokka mwana muwala yagenza obbigwamu nti omuntu bulijjo gwe yali yagwa naye mulaavu gwe yajjako online Mufere n'atandika ate okumutiisatiisa nga mugamba gwe tuddamu kukubeera masimu oswaza famire yange ndina musajja mufumbo n'ebintu ebirala bingi naye nga bannayinamu abaana b'obuwala mumenye ekintu ekyabatwala obanga wagenda kukola tegeera ensonga lwaki wagenda kukola okitegedde naye nga ye buunoke munange olunaku lw'ejjo ye ku kibooziboozi yasazeewo agire mu Gomesi nga woogiraba oba ayambadde ya Farida Nakaziwe oba ayambadde yali ne maama abekuba mukazi yali badde ndowooza emunyumi eno mu maaso naye ng'emabega mbu yali badde bbaawo layini nange embijja eyo n'enzija ate n'embibatuusaako wano ku Suvi News Extra. Munange we kwongerayo ewa Mudra ono nno era abaddeko ku live ne bamubuuza singa olwajja n'akubuuza ku Shiba Kalungi ne Spice Dano oyinza kutwala ne agambye bannange byonna badiyale mu bikole naye nze ku Shiba Kalungi kwesiva nti nze nentegeera gye namutegeera mugenda kubanga mbatusaka katambi maaso wano ye kennyini Mudra nga agezaako okwennyonnyolera ate tweyongereyo n'agaleero. Shiba Spice. Shiba Winnie wa mami. Kweyagala. Mukwano gwennyini love, true love. Wano kati gwano olabawo ekitali kyakweyagala Mudra tontabula. Anti Winnie kati kale tajja mwezi olijjiza kweyagala Winnie. Nga lwaki tazijjamu? Lady yange, she's like a baby, like a sister to me. She's Kale Okay, Shiba, ogende Shiba. Kale. Shiba Irene Tale. Ko Shiba ko siva. Ogwama. Karo kasita ndana n'abatanze. Ashiba akyali awagulu. Bw'atyo Mudula bw'avuddeyo ate n'akakasa nti abayimbi abalala bo bali ku byabwe ye amanyi Shiba Kalungi naye nga mu story eddako ngenda kubaleetera video ya pengepenge ng'ate ekyakola okususa omwana wa Shiba Kalungi bannange yesusiza omwana wa munne ng'oyinza n'okulowooza nti oba ye si muzadde talina mwana naye nga tweyongeddeyo ne yali best man wa Levikson ne Desire Luzinda awo omwami Kyamagero ono nno avuddeyo n'agamba nti asekeredde abo bonna abagamba nti Desire Luzinda ne Levikson mbuno bagenda kwawukana agambye ekyo kikafuuwe tasobola kuba best man ate nakkiza bano abaana ne baawukana nti nno ye obukodyo bwakozesezza n'awangala ne mukyala we Linda era bwe bumu bwagenda okugabanya ku Levikson ate naye asobola okulaba ng'awangala ne
Liza Luzinda kale bwatyo munnange bwe tweyongerayo ewa mukyala Bindeeba Rape mukyala Cocktail kalosana nkongerezaako neka mukyala America munnange nennaku zinanyira babino okulaba nakawere yakajjazaala omwana naye munnange omusajja gwe bagamba nti muyaye agenda musola mu nnyumba agenda muzalamu amulekaawo munnange nno omulimu agukwasiza bukwakku ekyamazima mukyala Bindeeba anyirira si oli ng'akyabeera e Uganda yenna maama ali bulala alinga kyakuliira kale so omweyogereze mu kino takusuuzanga wamma kayaziko munnange bwe tweyongerayo n'amawulire agenda ku lunaku lw'ejjo ab'ekibiina kya Nuupu baaguddemu ekikangabwa oluvannyuma lwa munnaabwe Alexander yamunanga ate okutuva ku maaso tumanyi bulungi nnyo embeera yamutwako baamukwata omwaka gwa 2020 ne bamurepinga ne bamukuba batuuka n'okumukuba ebyuma mu mutwe bagamba embeera yali mbi nga teyasobodde kulusomoka kyokka mu budde buno obw'ennaku bwe tulimu olw'okuviirwako munnaffe kalakya waliwo wano ayina ebigambo byayogera ngenda kuba nga mbalekerako akatambi biki bingi byayogedde era ndowooza nze kambasibulire wano omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wena ayagala Suvi News Extra nga nyogero bajjo kuza tuyina airport pick up osobola okumunako omufayo omugenzi omuntu bamusiiga batya siriimu ekiro ku makya n'akuwa kisipi njagala mumpeeyo ebifaananyi by'omukyalo oyo nga talina kisipi mu maaso muleme kweyisaako kisipi mumumanyi abantu b'enkyukakyuka era Bobi Wine tokola era n'oyogera kalebule mu kuziika omukyalo oyo abantu b'oku kyalo bajja kukwokya kuba bamanyi history we singa tulabako ku bantu ab'eŋŋanda n'ababadde bawangaala n'abantu nga be bawa obujulizi naye bino ebigambo ebyesokoole ebiseera ebisinga bikozesezza kadingo era mujjukire muzeeye yavaayo n'agamba nti gavumenti yamugjamu amaaso yamuziba amaaso mukyamujjukira bulungi wano ku Seggirinya famire ye yagamba nti musajja yali alumwa bulwadde bwe ne mumuteekako obutwa bannange mulekeraawo okunoonyeza akalulu ku bantu abeenoonyeza ebyabwe kadingo bakyakutomeza nnyo simanyi lwaki ku kitebe toteekawo bu strips buba bwa 2,000 abantu bonna bali ku kitebe balwadde ba siriimu abantu bali awo ku kitebe balwadde ba siriimu ate kano ke wabakola n'ogenda n'olemesa eddagala lya siriimu n'obuyambi okujja mu Uganda gwe mwennyini ali mu kutugumbula abawagizi abalwadde ba siriimu tebamanyi nti gwe mulabe waabwe ennamba emu wano wagenda ebweru eyo gy'ozungira gwe mwennyini n'oyasaamirira nti abalwadde ba siriimu babajjeko obuyambi olwaleero batokomoka baggwaawo tebamanyi nti gwe kizibu olw'okuba nti mitwe temuli kantu funa bu strips mulekeraawo okwesiba ku gavumenti buli ayingira ekitebe bakebere omulwadde n'omulamu ekyo kitebe kijja kukala kuba abantu bonna bali ku kitebe embweya baluma abantu abeegadanga ku bantu b'enkyukakyuka mugende empola abantu bonna embweya baluma muwoza kizibu kyammwe kujjako Museveni temwambala bupiira temwekebeza temumira ddagala mugenda kufa olw'okuba munoonya simpasi Bobi Wine tokola hera bajja kwokera mulumbe ku kyalo abafamile bamanye ekyassa omukyalo teriyo muntu gwe baleepinga leero enkya n'okubwa kisipi oyo siriimuwo aba mukadde abo abaana babadde mizannyo mingi nnyo wano egy'okwegadanga nga tegisobola kulekawo bulamu bwabwe omugenzi awummule mirembe naye abantu b'enkyukakyuka mwekebezeeko mulekerawo okwegadanga n'okwegadangula siriimu ali ku kitebe awo baŋŋambye oba yava Congo oba South Africa naye akawuka akali ku kitebe awo kika kyanjawulo nnyo ku kabulijjo siri eddagala kadingo lye yalinnyamu eggere leero kamutokomoke nze mbabuulira mwekebeza abantu b'enkyukakyuka ku kwegadanga kwe muteeka obusiru siriimu engeri gy'abattamu
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.